Bw'oyogera ku butiko, omuvubuka w'ennaku zino ayinza obutakutegeera. Kino nno kiva ku mbeera ya nsi eyeeyongedde okukyuka era nga n'ebintu nabyo byeyongedde okukyuka. Edda obutiko bwemezanga bwokka era mpozzi buli kika kyalinanga ebiro mwe kyamereranga. Oluvannyuma lw'okubujja baabwanikanga ne babusiba mu matu ag'ebyayi, olwo nno ne bagatereka waggulu mu nju. Naye mu kyalo gye twabeeranga twawangaaliza nnyo ku nva ezaameranga mu ttale ng'obutiko, ne obutiko obwo twabuteranga nnyo bulya mu biseera eby'enkuba nga butera okumera. Obutiko obubaala, obutiko obunakanaka, obutiko obusuukundu, obutiko obusejjeresejjere, obutiko kinyolwa n'entampamba ne budu abamwangaga ku nga munene. Abantu baamanyanga ebiro buli kika kya butiko mwe kyamereranga era bwe baalabanga enkuba mu biro ebyo baamanyanga butiko kika ki ekigenda okumera okusinziira ku bika byabwo mwana wattu ne beesunga. Bano batutegeezezza nti obutiko bulimu ebika bingi ddala okugeza ng'obusejjeresejjere, obunakanaka n'ebirala nga bwe batunnyonnyola. Obubaala obwo bw'oba okafunye tekaba kakujaajaama kubanga fedda era nze mu maka ge nakuliramu nga mubukongola bulungi ne mubukunyako ettaka ne mubuwa ku budde obw'okumakya ne mukola ki ne mumusiba mu byayi. Wabula mu bika bino byonna akati k'akabaala ko ka njawulo nnyo olw'emigaso egikaliko wamu n'emizizo. Kati ekiba kiguddewo kubanga edda baatugambanga nti waalingayo abasezi ng'oli bw'atambula ekiro akati kaako ke bamufumbirako n'anywa n'ategeera. Ono atutegeezezza nti akati k'akabaala ko ate kasukkulumu ku bika by'obutiko byonna olw'emigaso enfaafa egikaliko. Obutiko obubaala era bukola ng'eddagala nga bujjanjaba olukusense awamu n'endwadde endala okugeza ng'obwoka nga Nnalwanga bw'atutegeeza. Obwoka obuluma abaana abawe, abaana abasinga obungi babuyita bwoka omulembe guno naye luli babuyitanga bwandu. Ndowooza obwandu butabwatuukiriza kyekyalingangawo babuyita obwandu naye ennaku zimugulira nti omwana yalwadde obwoka naye nga luli babuyitanga bwandu. Owaaye obadde okimanyi nti si buli kika kya katiko bakirya? Nnalwanga agamba nti waliwo ebika by'obutiko ebitta singa omuntu aba abiridde. Waliwo bwe baagaananga n'okulya obwameranga mu lusa aga buyina obutwa naye baana buno obw'amatu obutera okumera ku bikongo nga baba bulabule ku muliro naye ng'ate bwo nalabanga nga batera bulira binyiibwa okumera ku bikongo. Nnalwanga agamba nti bwe yalinanga obutiko mu nju ng'olwo amaluma tegaamulume so ng'akatiko kano ate mu kuwooma wamma ggwe okalya n'owoomerwa ate nga wokkuta. Buyamba nnyo kuba obusoyinza okuba ng'olina ebinyeebwa bitono n'oyagala olwakawoowo kali akakatiko n'oteekako mu kinyeebwa n'olya emmere ewoomu olina z'okitabuddewo Mbw'olumu wasalanga obutiko n'obugatta wamu n'enswa olwo n'olya mu ngeri ey'ekipooli era nga bukumatiza so nga walwangawo n'okulumwa enjala. Obusalaasala buwooma nnyo ne mubutwa mu busazuusazu n'obufumba n'ofuna enswa ez'ennaka n'obusaliramu buba bulungi nnyo buwooma. Wabula Nnalwanga agamba nti ensangi zino obutiko tebukyalabikanga luli edda, kyalowooza nti okubula kwabwo kivudde ku nkyukakyuka ey'obudde so nga n'ebiswa bangi babisse kubanga birya emmere yaabwe nga kasooli ne bataganya mmere kwala mu maka. Obutiko obwo okubula nze ngamba biseera bya nkuba
bakati enswenna empawo zaabukanga mwezi gw'okuna kati zikyanga mugw'omunaana oba mugw'omwenda empawo ezaabukanga baziyitanga nkuba ezo tezikyanga kati nennaka nga zibuuka mwezi ogw'okuna naye kati tezikyalabika nga waliwo n'entuuka tebayita ddala nga kiwekizikumirira ekiswa kigamba kubuuka. Mwana wattu bw'onyumya emboozi y'obutiko oyinza okugimaliriza enkeera naye katugi